Kansubire nti no mwasuze bulungi abalungi abaagalwa era kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Manyi enzo Mumbeja Aisha Nasolo butereevu bantuuse kubeera nga ate mbatuusako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, kati nno emunange waliwo ate olutalo olukyagendera ddala wali maaso naddala wali ku mukutu ogwa TikTok era nga luneeno munnange luli mu famire ya Jalia Wawuda ndooza ffenna tumumanyi ono atunda mulangira tti kwegamba atunda eddagala erisala omugejjo saako ate n'ebizigo skin care products. Munange waliwo omu ku baganda be muganda w'oyo ategerekeseeko nga Gobba Sharifu. Munange mbu bamukubidde mukyala we ne bamuleka mu kkubiro era nga kigambibwa mbu yabadde avunaanibwa okubeera mbu yabbye ssente era nga okusinziira ku bigenda mu maaso kiraga mbu maama wa Jalia Wawuda ye kennyini mbu nga akwataganye n'abantu abamu ndowooza ababadde ku dduuka. Munnange mbu omukyalo ono yabadde ateeberezebwa okubeera mbu yabbye ssente era we batyo ne bamukakkanako ne bamukuba bubi nnyo era bambi ali mu ddwaliro mukazi wattu apookya na biwundu. Si byangu n'akamu n'akeddagala wabula omukulu ono Gobba Sharifu Yusufu avuddeyo bw'atyo n'ayongera okubeera nga ate atuwa bwino omu gwe tubadde ate munnange oba oliawo gwe tutamanyi era gwe tutamanyi mukwano gwange oba mutuufu oba mukyamu. Ngenda kuba mbikulekerako maaso kaawo bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya ate bw'atyo ne lubaale w'omulamu munnange tasamirirwa. Bineeno byenjogera essaawa eno si byange wabula ngenda kuba mbikulekerako naawe maaso kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate obyewulirirako. Bw'atyo atutegeezezza nti interview Jalia ze yakolanga nti munnange information y'emu gye yatuwanga mbu yali atulimba mbu tebakulirangako mu nnaku olw'ensonga mbu taata waabwe yali musajja ayina ssente saako n'ebirala bingi nnyo bingi ddala byabadde ate munnange atugirayo nga naawe w'ogenda okubeera nga ate obiwulira. Wabula era waliwo endooza n'eyali omu ku bakozi ba Jalia Wawuda ndooza abakolera mu dduuka lye ery'e Uganda. Munnaye naye avuddeyo bw'atyo era naye n'abaako bwino omu gwatubotolerako mu famire eyo nga mwe muli obusosoze mbu basosola okukamala saako ate n'ebirala. Kambikulekereko essaawa eno yennyini mukwano gwange wabula ng'omukyalo oyo bambi tumuteekeko mu ssaala asobole okubeera nga ate assuuka. Si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga ate munange byebyo bigenda mu maaso essaawa eno yennyini. Ali oyo bw'alokoka n'amala n'atambula n'ategeerera mama waffe naye n'amulokola n'amusigula. Taata waffe yatuwa ennyumba we tukulidde n'agulabye ffe kubanga tuli baana bato yakolanga sitoole enkyamu n'alaga abantu nti nno tukuze tubonaabona tetubonaabonangako kubanga ffe twali baana bato nga tusula mu nnyumba y'ewaka naye nga muzeeyi yatuwa emizigo buli omu alina omuzigo gw'asolooza. Okitegeera yajja n'alaga nti nno muzeeyi waffe yababonyaabonya n'abagoba ekintu ekitaali kituufu. Kakati muzeeyi atuuse okufa yali mulwadde n'akubira Jalia kuba by then nze nali naakajja wano muzeeyi wange yamala ennaku 2 n'afa naye nze nali mukwano nnyo gwa muzeeyi wange era n'okujja wano nasula wa muzeeyi taata n'aŋŋamba ebintu bingi. Naye baakubira Jalia gy'amuyamba amutwaleko mu ddwaliro kubanga muzeeyi yali yeekolera ebintu bye n'emmotoka ye nga naye talina nagavuga. Jalia yagaana okukwata essimu. Jalia yali gyali mu Uganda? Yali mu Uganda by then mu Gw'omusanvu. Yali yanyingira taata? Alaga abantu ajja n'amutemerera bw'ajja ewuwe ne yeefuula nti nno nedda. Najja n'amutemerera n'amwogerako ebigambo era twakyankalana nnyo. Gavana famire yaffe nnene olowooza Jalia asoosobeera mu America tulina baganda baffe bangi South Africa baani bonna baavaayo ne bareactinga kweyo ensonga era ensonga zino bw'oba oyagala okukakasa obutuufu bwazo bonna ekisooka Jalia takolaganika naye ekyo buli muntu amulaba mulungi ng'amuli wala ayina command language. Ayagala nnyo commandinga ne bw'akusanga nti gavana olina content wo gw'okola ye ayagala kuteekamu kikye bw'ogaana nga mbu akwogerera ng'akuvaako mbu muli basiru biki bw'atyo.
Okitegeera yensonga lwaki mwalaba ne Bruno K yavaayo ne boogera era mu interview ya Bruno K gye yakola ne Farouk Sakozi mujjukira Bruno K ng'agamba nze famire yaabo omuvubuka yajindaga baali bamuyita Sharif Gobba yali ayogera ku nze. Okay. Kubanga nali mukwano gwa Bruno K era nze yamuyiirawo omubiri. Okitegeera ne mutwala mu famire eyo nze kubanga tukulidde ku kyalo kibaddeko abayimbi bangi abo bonna ba Spice Diana aba Gravity omutujju okitegeera bava waffe mu family osikanga kubano naye akantu ako Katonda zikajjeko Bruno K yavaayo n'akola interview yagulira ate mmotoka n'azimbira maama we ennyumba era ayina ekintu kye yayogera kakati nno tomanyi na ntalo zibadde ku eyo nnyumba kubanga agigobamu buli omu yatwala Bini ebweru n'amutikka n'amukomyawo. Enyumba yazimba yesi ya mama. Anti yajiweramu order ya mugamba onajje ono tajja. Ate ovanga ku buntu abuntu ne family yawe endala muko. Kozi wala bambagamba abantu bapinga obulamu ku social media. Kozi Jalia yazimba bili eyiye ne ya mama mu kikomera kiwa. Enyumba gye yasooka zimba eri Wamala. Ya Rwanda. Okay. Ayo omuntu omula afuna family n'agifuukira ekyenena y'obuyo yakyogera n'agamba family yonna ewuliriza mu Jalia okujjako nze. Katonda n'amala n'akugaggawaza gwe toli muyamba abantu beerabira olwaleero yazirina entojja zikwata ogamba kyalaba nti nno tekisoboka. Ekyo abakimanyi bakimanyi abaali babaddeko nazo ne zibagwako be basobola okitegeera. Lwaki omuntu omu abafuukira ezzike nabba omusajja wuuyo ennyumba zifuuse ennyumba wuuyo simanya biki yabbaani yabba omusajja wa sisita we omusajja yali wa sisita we yabba omusajja wa mwanyinaze Salifu lwanirira mukyalawo ekyokubanga ayina ssente mwabavu abali mu famire tekibamalaako ddembe lyammwe nammwe muli bantu ssente mugenyi olwaleero aziyina enkyaggwo zirina naye ekintu ekikwata ku bulamu bw'omuntu maama ng'ayina abaana mukaaga saagala bantabaale ne Sharifu kenfaako basooke bataase obulamu bwa mukyala wange gavana Sharifu mu byonna by'oyogera saagala oyogere ebintu by'onejjuse wa Jalia. Wallahi billahi tallahi ndi musajja musiraamu aswale swalezi n'omusaalo gwange wensaalira ogulaba. Sharifu oli muganda wo buli kye njogera ky'amazima. Sharifu saagala njogera mazima meerere. Ekintu kye njagala obulamu bwa mukyala wange busooke butaasibwe lwaki bali be bakutte babadde babata. Toyagala babate kati ate bwe babadde omuntu n'akutuka kolawo oti gavana mbadde nsaba nveeko nkusindikire vidiyo kati. Sindike tubyetaaga ffe tukuyambe biweereze obulamu bwa mama w'abaana bo abaana mukaaga era koko nabo naye sente tezikwemazaamu tumanye emitima gyabwe okitegeera n'ekyo so sente tezikwemazaamu ku bulamu bw'omuntu balinza beera nga bakuwaddeyo akakadde kamu naye teweefuula looya wa famire balina amasimu basobola okuvayo ne beewolereza omuntu oyo bw'anaafa omusaayi gujja kudda ku mutwe gwo because in your heart omanye ekituufu ate naffe abaali babaddeko mu eyo famire tusobola obeera nga tetubaddeyo naye nga tusobola omanya ekituufu ekikola ki ekibaddewo ekintu kimu ekyemmanyi ku eyo famire nga Katonda ndaba Jalia Walda mwagalako kimu ayina that favor ayina ssente yakola ka project ke ne kazimba ekitali kyangu naye basosola kino ngenda kyogera nga sitya mujja mwegende mwegendereze emikolo egibeerawo mu famire ne weesanga nga bakoze omukolo gwa Vivian ne Ata ne bapostinga Vivian ne bamusoosowaza everywhere Bini n'awasa walabyeko Jalia Walda nga mpostinga walabyeko Ata nga mpostinga waliwo obusosozi mu famire that ono muloko Bini aha
si kakoze emikolo kati ffe tubeera yeno ku status nga tuziraba okategedde n'ekyo so jukira bali abaana 9 bali 9 naye tumanyiiko omu ata ne Jalia bali 9 abala abalala tubamanyi tumanyi n'asembayo abali mu kataala ab'omu kataala tumanyi baserebu tumanyi babiri baserebu tumanyi babiri tumanyi Jalia ne ata naye olaba family eyo Inze Jalia Walda mwagalako kuba ekituufu tudde mazima ina favor yakola ka project ye tene kakola ki ne kazimba naye erimu obusosoze nze nkirabira ku post that bagenda ne bakola emikolo ne weesanga Mariam wano yakola omukolo Mariam ya kyaza baawe okitegeera naye walabako atanga post nze Mariam bwembanga nimba mugende mukebere ku page ya ata we musangayo post ye naye ata bwe yakola omukolo Mariam yagutimba buli wamu wonna Bini yakola omukolo walabako nga ata postinzo oba Jalia Walda bayino no sister waabwe omunene ennyennyenya eringa mama waabwe walabako nga bagupostinze ku social media mikolo so mukwano gwange tulabira ku bino ebintu ebirabikako bannange just bino bye tulaba okitegeera so newesanga Jalia ayagala nnyo abaalokoka tabaagala nnyo wamma lwaki Bini yavayo Jalia yalopa muganda we. Jalia yatikisa muganda we. Jalia yalopa muganda we ne bamutikka. Era yaba yamuwaayo. Ne propaganda ngasusse. Banake facts zikole propaganda ngasusse. Emre lwaki Bini mwamu. Naye Henry atondanga kulaba ze nali fiiriddwako omuntu Bini tebamuza Bini yagenda kukyalayo bukyazi bye satu ne zigwako n'akomawo singa afa yagenda kukyalayo kati Bini akola kye Uganda essaawa Henry yagenda kukyalayo nabbi kye Uganda akola kye Uganda essaawa n'akola mulimu ki ati governor Sega manjira ze Jalia jana natubuulira amazima